Yongeza tena. Mchibi oliwa yangu taking over itachika ntono nyo. Very quickly. Abaina of representing olunako lwaleero muje. King Saha kusanyiza okulaba obugalo bwa King Saha banange. Jango tuwe akagambo ku lunaku olw'amazaalibwa ga president. Bano ndaba tebetesetese bulungi. Mukiibi njagala kulaba wano ne tiimu yo. President, assalamu alaikum. Happy birthday. Tukwagaliza olunaku olungi. Tukwagaliza obulamu obulungi. Twebaza bakadde abakutuzaalira. Twebaza emikwano gyonna gye wakula nagyo ekitaakutugumbula paka twakufuna. Twebaza Katonda byonna kubanga mazima yatuwa our march. Omarchinga nnyo naffe. Oli wa generation yaffe. Owuliriza ono n'oli President Makumba Bwonto tukwagala nnyo. Era ky'okola watudduse emisinde twetale osangewo surprise wakiri. Gwe wagipanze bulala fenaffe nga tupanga bulala. So Allah yeebale akutuusiza ku myaka egyo. Ate tusaba akwongere mingi nnyo n'ebirooto byo byonna bituukirire. Ate era tukwebaza bakyali wange musoke mupere President obugalo bw'amaanyi. Nzoba nkuweeyo kayimba oba nkuweeyo ki bane tukole tutya President nange wendowooza bijalivetawo settinga mpola awo nange kanjira nkutunuulira ku President manye okubeera yenakawuka President wange nange kanjira nkutunuulirako manye okubeera yenakawuka eyo nenkumisinga naye wemba nsobodde okusanga ennaku nga zino gw'emirimu gya office kimanye okutwala nange negomba nembanga nkulabako nga bannayuganda abalala bakwesunga mu bitundu ebirala n'ab'ekigungu bagamba oyiteyoko n'ab'ekyotera nabaddeyo nga bagamba oyiteyoko abantu bonna bakulindiridde President gwe kusalawo busazi nti nga olina okuba oluti oba bwe luti twebaza byonna webaza myaka egimu tegibadde myangu eri President waffe naye olaba Katonda akyamukuumye Allah mulungi. So musozi tukale tweyagala mudakiikemu wakiri ebiseera ebyo ebiseera ng'enseganye ebiseera gwe munnange togwamu manyi ebiseera mama bigenda biyita kugeri gye twava tugenda tukula ebiseera ebyo we twali tukula Nabagambe pato yatandise dda. Nabagambe pato yatandise dda. Bafort Socha bakodde President birthday party. Nabagambe pato yatandise dda Saabagambye. Nabagambe olwa pato lwonna. Wanajana amiga wabula mama Tinsinga nyolavu ya ango Na anga jere na jana soda Kanya mamba unyange wa neighbor Mama razi Zekanga nyango kende wa neighbor Era gwe munange chogwa mumanji Nange nebirwa birwa Wabula munange anatakulaba Olisite weyagala wabula munnange anatakulaba wewe ekikubo kyewamwe mukkirira wabula munnange anatakulaba
Nabagambe pate yakatandika Sabagambe. Nabapasa de boyine mama. Kati tuliena tweyagala. Tweyagala kuba Allah kyakuma. Nabapasa de boyine mama. Sengamba tuliena tweyagala. Tweyagala kuba Allah kyakumye. Wabulamu gwambe. Ebiseera. Nabagambe pate yakatandika. Wandika omukono ngulabe gwe mu bbanga. Ebiseera ng'enseganye. Ebiseera futi soja bamitogwa mumanyi. Ebiseera ebyagenda. Ebiseera byakomerera nnyo ebiseera bino. Ebiseera yadde gavumenti egyatusiba ebiseera biri. Ebiseera ensi yakula dda. Pate etandise. Dijo ina akalala. Chakala kwe. Enembozi gyegenda okubanyumiza. Kyanatuwala kiri kyankuba. Senenkisaba tugende Entebbe. Nekiŋŋamba tusooke ewaka. Nekindaga ne mami mu kifaananyi. Nekindaga ne dade mu kifaananyi. Genda okulaba nga dade amanyi. Ze netandika olw'okwekoza. Nekiŋŋamba kingi tusooke ewaka. Obuzibu nze nali nti ewaka. Naye ndanga ne taata wa Entebbe. Ntukalama ne taata wa Entebbe. Ekyani kyakinnemeza nze naye ndanga ne taata wa Entebbe. Achacha. Natakalama ne taata wa Kyandaba. Ora. Kyangamba nti tusooke ewaka. Obuzibu nali nti ewaka. Obuzibu nga taata wa Kyamanyi. Senetandika mpola okwekoza. Nabagambe pate yakatandika. Mama omulabye. Mama ne basode boyo balabye. Ndekane awe. Nabagambiddewo mubeereeko. Bamu surprises ba foot soldier. Tugenda kale kompate banyumize mbozi obanjireke banyumize Wanemirembe jaliwo goja kukuwulire wanakamwanyi kaliwo nga tumanya kukanoga nekamulinga kaliwo nga nekapanga tunoga bana abasajja bajjawo era byonnokubizisa ateeka olubagambako nti obuyaye buli kimu bakimanyi ebitonyeka babimanyi basalawo okusirika ifo olubagambako ng'ekingo wanenguge zaliwo nabasoka kubomoka buli omwali kululwe bano bategeka mukaka bwabwe abaseke twabata twagala batuleke twagala bagende kati fulani tusala banange batuli mubi eno tekalina mirembe n'akatono kolina tebekuyera bakima n'obulamu bwolina tebekuyera batuga n'embwaza bwe zogera n'embwaza bwe baziwa emirimu era muzikola n'embwaza bwe zogera Selector Kim Rashimikolo. Omugalo wa King Saha. Ba foot soldier nduzo obalabye ono bamuyita Mama Fausta 5 yomu ku ba foot soldier oyo Mama Metiyana Mama Fausta 5 yomu ku ba foot soldier abali presentize olwalero ne King Saha yo ba foot soldier abasazeko onako olwalero nabagambe pate yakatandika
Nenge president bamulabyeko ne maama ne ku Facebook kugenderayo. Achale chine chingambo sirika nchi kuboloke ngire simanya lutaya. Yes, ababani mwebale nnyo Mr. President. Tusonyiwe olw'okubako surprise eno naye nga kibaye tekyewalika kubanga tukwagala nnyo, twagala engeri gy'okwatamu ebintu byonna bya people power, twagala engeri gy'okwatamu ebintu bya NUP. President tukwagala nnyo, n'olwekyo kibaye tekyewalika okuba surprise eno ku lunaku okulwoti. Happy birthday Mr. President. Nenga President obubaka bwaffe obwaleero nga ba Foot Soldiers bubudde bugenda kuva eri muganda waffe okuva Solot William Pascamia, then Commander Shafiq ne 1 minute from Olivia retire. Abana bali smart daba mama Metiana He's called William. Yemukuba Foot Soldier bana bali smart. Your Excellency, protocol observed, fellow foot soldiers, people power, our power, people power, NUP, everywhere, kunga Uganda kunga. Ne wala nye chenyiza ku birthday ya president kati buli chenyiza nchijjawo. Today we gather here not to just to celebrate you as a person, but we gather here to celebrate your legacy and your story. Your story is not only yours, but your story is our story. Your background has been able to span beyond your house. It has reached me in Soroti. It has reached comrades here from Kapchora, from Barara, from all parts of Uganda and beyond the borders of this country. Your Excellency, on this floor lay the life and the body of senior comrade Sekirigi. As Teso, we never had a chance to come and give our honors to him. Today, I come here to extend a message of honor for the resilience, the commitment, the intelligence, the courage, and the love that Sekirinya had for this country. It is never by choice that we belong to National Unity Platform, but it's by God that we are here today. Trust me, Your Excellency, and the soldiers gathered here today. Societies are made out of trust, accountability, and love. Foot soldiers, when you see the dictator attack you, deploy the soldiers before you talk to them. It is not because they are legitimate. It is because their power, occupation, authority is broken. Be encouraged. Many of us might not see the fruits of this revolution. But the mere fact that you picked 30,000 to leave your district and come here today, to buy a beret, to buy an overall, you are the true face of this revolution. I am not the best among the people who are here, but I want to thank those who organized this function. I want to pass this to us, the foot soldiers. For every door you're going to knock, for every flyer you're going to give out, may every step bring us closer to relieving Uganda from the hands of these dictators. Because I believe when I met His Excellency in 2017, I was alone putting on this beret in Teso. Today, we have councillors. I want to end by saying, Your Excellency, we believe in you. And our being here is to remind you that please, because you chose to step out, stand strong. We are many behind you. We could be more than this, but our ability couldn't allow us to be here, but we are more than this number.
So be encouraged, push on with inspiration, with hope, with the same wisdom you serve us with, and we shall surely see a new Uganda for God and my country. People power, our power. People power. Thank you so much. Thank you so much, Protocol President. So, Mr. President, First Lady, our SG, Sir Papa Nubian, Mr. Rapunzo, Chairman Nyanzi, Omukama Mulungi, Elect Senator now, Kulaba Foot Soldier, so Mr. President, tulibasanyufu nnyo. Happy birthday, happy birthday. Twebaza Katonda okutukuwa ng'ekirabo. Mr. President, emyaka egiyise tegibadde nyangu ku sayidi yonna eyaffe. Naye Katonda abadde mulungi akukuumye wamu naffe, kw'ossa ne baganda baffe bawumule emirembe abafiiridde mu struggle. Mr. President, tukwebaza otwagala nga ba foot soldier. Ebyaddala ba foot soldier banaye Mr. President atwagala. I'm speaking this with evidence. Mwenna nga mumanyi nafuna accident etali nyangu yalegenderagenderamu n'obulamu. Naye olw'omukwano gwammwe Mr. President kwebaza okutufuula family. Ku lw'omukwano gwo n'ogwa baganda bange bano nasobola okubona amangu. Naye kambanyumizeyo akantu kamu baganda bange. When nafuna accident nali shocked. Naye mangu nnyo olw'omu family Mr. President yatukolera baganda bange Alex basobola okurescuinga ne bantwala emulago. Tewali bujjanjabi for 30 minutes. Ne bagamba kulwabo nga bo ne basalawo ne banzija emulago ne bantwala erubaga. Tutuuka erubaga batugamba okunkolako bagala miliyoni 15. Olw'omukwano President gwe yatuteekamu ne family yatuzimbamu baganda bange Alex Busulwa Alex mwena mumanyi yagamba musawo yagamba nansi nagamba mukoleko nyina miliyoni 2 ewaka. Imagine sina we muyita siri family ye naye yasobola okunteekerawo omubiri okulanga bampa first aid okutandika okunkola. Wenava erubaga ne bantwala ensambya sebo yesigi onjulira wampa omulundi ogwasooka okulira ku ddoboozi lya President ku ssimu. Yampa President ku ssimu ebyaddala yali agenda ofa saafa. Awo wennyini ne ŋŋuma ku mbeera abasinga gye bandabamu ebyaddala nali wakufa. Naye President yateekawo embeera under his leadership. Sebo SG waffe yasobola okudduukira nga bukyali. SG yakola buli kimu. Mr. President yaŋŋumya era yesimayiro banaye gye mwalabanga nga nteekako mu ddwaliro. Kyali kisa gali manyiga President na kisa kya Mukama. Bamuyita Megan. Mr. President okwebaza nnyo ku lw'abafuuti soja bannange. Agwe Maria Mwachagwa yali alifudde ne ku live yange. Wafuuka taata gye tulifa abamu. Mama webale tukumira Mr. President. Oyo mama kwenfiira. Ku lwa Katonda n'ensi yange. Kulwa Katonda n'ensi yange erinnya nze Megan wa Bobby. Taata olwo obuvumu lwe watuteekamu ffe ng'abavubuka kozi nze najoininga swako nga ndi mwana muto nali sirina kirowoozo kyonna okujjako dictator. Naye kati nkuze otuzibudde amaaso tutandise okulaba ensi bw'etambula. Kati nange taata nzija Mityana bumanyi enfi. Neyanza nnyo neyanza. Oli ku sama Uganda tuli mu mazaalibwa ga mukulembeze ate katandika butandisi. All protocol observed. My names are called Peter Poka from Bugisu.
but I would love to speak Bugisu such that my friends in Bugisu can also hear that Bugisu has also come on ground to represent. Mbeno gase bananga batipa makoko na Bugisu bale nezere ni ba foot soldiers from mu district zose za Namusambu zembale kwezere kuwishinga president wefe mu National Unity Platform era president wefe West Koronda mu Uganda kumuwishinga kusaliwa kuruna China era fefenga Bugisu kumugana nabi era kumuloda nabi kubanga kugana ichuka muri nambo lyepe lino China lye Uganda era bantu bagisu balomere bati Mr. President bakugana nabi era baza kukuwa bururu bugali nabi era bakugana weze uzekembale uzoba cyalireko urindeko ndi mu bidinga bye Mountain Goal yosiza nabagana kukubonako era Mr. President, I would love to change to Luganda such that I can communicate a little bit of a memory of myself with you. Njagala kuchunga ko Luganda just ka second kamu mbabugireko ekintu ekinkwasaganya nyonze ne president wangoyo. President wangoyo munaye nze nali bera Dubai ngandi n'obulamu bwa kabinyo nze ngani nenyonyerwe enjagalira nenzija wane Uganda nembaramu nenzira Dubai nerumu Mr. President oyo yajja ne Nobianili ne twesanga ku hotel e Dubai bagita Luton. Mr. President oyo ayina ekigambo kye yangamba nangamba nti mwana olaba ensi eno Dubai nti nnungi mweyagalira wano olaba Abawarabu kye bakola ensi yaabwe muno olowooza ku lwaki nangamba lwakuba nti baagala ensi yaabwe era bateekawo leadership entuufu olw'abantu abaagala ensi yaabwe ne balyoka babakolera ebintu bino naye ffe waffe Uganda mu myaka egyo eno Dubai yalinga njavu nga naffe Uganda afa abagiwa kisente naye kati raba Abawarabu abaddukiranga ewaffe okubawa sente kati ate ffe otuddukire n'okola ki okukyakalira eno n'okubaleetera sente n'okufuna obulamu obulungi. Mr. President yangamba akagambo nangamba mwana nze ndigenda kujjako Museveni era kibakakatako mmwe namwe okujja okukola ki okuneeyungako saasiba muna mwezi yagenda okudaba nga ndi ku kitebe ne mugamba nti Mr. President nze naye ndigenda waffe Mbale era kuva kwolwo natandika okukunga abantu era nze namuleetera candidate okuva mu Mbale City gwe bayita Masaba Ivan eyakuba akalulu mu Mbale City n'akasinga ng'ali ku maanyi gange nga nze amukunze ne bacandidates abalala kati kyenjagala obagamba abafoot soldiers banange nti tuve mu bulamu obw'okweyagala tugenda kweyagala nga president waffe atutte mu ntebe era nze mukkiririzaamu kubanga yambese obulamu obulungi nze baboyi naye nina obulamu obulungi Nubian akimanyi nze nali ninyenyonyerwa enjagalira n'enkomawo naye olw'ensi yange nali njagala nnyo n'enkomawo era wendi paka kujjako Museveni neyanziza neyanzeeko. People power, our power, njagala okwebaza mwenna okujja mbungi w'emuti njagala okwebaza omukulembeze waffe President waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert maama waffe General Secretary Sanubiani ne Chairman Nyanzi. Ndi musanyufu nnyo okubeera ku mukolo guno si gwe gusoose bukyanga nkomawo naye omukolo nga bwe guti nasemba okubeerako 21 guno gwemu ne wayitawo emyaka 4 ndi musanyufu nti leero wendi wano celebrating ne president waffe amazaalibwa ge. Siri muyimbi mulungi nensaba tumuyimbiremu akayimba ka happy birthday. Ebyuma byange byagwa mu mazzi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear President. Happy birthday to you. Njagala omwebaza namwe okwebaza okukkiriza okubeera ekitundu ku bulamu bwange era ku lulwe bingi by'okyusiza mu bulamu bwange bingi byenfunye olw'okuba ggwe
Indian. Happy birthday, President. People power, our power, protocol observed. Several Mr. President, happy birthday. Okusooka nga sinaba kuwa bubaka nyakusaba akakiiko ke tukoze nako mu nteekateeka eno Uganda Mikato mukyamani Mukiibi tujjeko wano. So Mr. President, kkiriza nkulopere olutabaalo luno bwe lubadde. Mr. President, enteekateeka eno ey'amagye gonna yakulembeddwamu basajja bo bano abayimiridde wano. Twalowooza nti ku byotukoledde byonna ne gy'otujje okututuusa wano tetulina kye tusobola kuwa wabula okulaga omukwano ogwo nga tulukuddiza ku lunaku luno olw'essanyu. Era twaliiramu Secretary General ne Papa Nubianli kuba twali tetwagala muntu mulala yenna amanye ki kye twali tuteekateeka. Nga gwe omulimu gwabwe omukulu kakasa nti otutuukako wano kuba ffe tubali tetulina maanyi gagenda kusitula kutuusa wano. Era batukoze bulungi nnyo, tusiimye nnyo okuba ng'oli naffe. Mr. President, obakoza leero tetugenda kunyumiza sitole za nnaku zonna wabula leero tuli wano okuserebulatinga ku lw'obulamu Katonda bw'akuwadde okuba nga tulina olunaku olwaleero. Ffe abatudde wano ffenna tumanyi bulungi obulamu mw'otambulira kuba tuba naawe ebiseera ebisinga. Oba oli awo singa si kisa kya Katonda tewandibaddewo olwaleero. Ne Mr. President, kkiriza twebaze nnyo maama First Lady. Maama tukwebaza nnyo 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 mu byokulabirako ebingi President by'otuwadde. Totuwadde byakuba nallo byokka na kwagala nsi yaffe wabula wakati mu byonna bye tukola watuyigiriza gwe ne First Lady nti omuntu abaako n'omuntu gw'ayagala ate ng'amwagala ebiri serious. Mr. President, tukwebaza tobadde ekyokulabirako mu mbeera zonna era kati tukubira ddala embaga nga bwe wagikuba. Era bafuutu soja bannange mbeebaza timutuweesezza ekitiibwa nti wotunuulira ekifaananyi abantu mwe baali batulabira ekyamazima tukyuse nnyo 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 olunaku olwaleero. Mr. President, tukwebaza olwa decision z'okola ez'ekizadde. Tukusobya nnyo ate era tukunyiiza nnyo naye mu kaseera katono oba otusonyiye kubanga wamanya nti twava mu kilaasi za njawulo twakulira mu mbeera esinga okuba ez'obugubi ate ng'ekisinga obukulu titukulidde mu mulembe gwa nnakyemalira ng'empisa bo ze balina naffe ze batutendese. So kati oli mu kulwana bulwanyi naffe otuteekemu empisa ez'obuntu okutuggyamu ez'abali abayeekera abava mu nsiko kuba ffenna tuli prodakiti yaabwe. Mr. President, tukwebaza. Mr. President, kkiriza mu maaso go twebaze taata waffe oyo Secretary General. Secretary General, tukwebaza ku lw'abantu bano abatudde wano. Ze nali simanyi nti waliyo omukulembeze asobola okubeerawo Secretary General ng'asobola okutunula mu ffeesi eziri wano 90% oba 90 ng'agimanyi ng'akutunulako n'agamba ono gundi. Naye Katonda yakuwa ekirabo ekyenjawulo kuba ebitugwako byonna gwe tuddukirako ate nga tujja tweganye era n'otwerokaminga oluusi President n'omunnyonnyola luvannyuma naye nga otukwasaganyiza. Mr. President, tukwebaza ku lw'ekirabo kya Secretary General gwe watukwasa era atukumyekumye bulungi. Mr. President, kamalirizeeyo obubaka bwange nga mbuwa basojja bannaffe. Basojja, Mr. President, leero tuserebulatinga mazaalibwa ge. Kye tutamanyi nti oba amazaalibwa ag'omwaka ogunaddako tunaaba tusobola okugaserebulatinga kubanga buli lunaku atuga nti omwaka guno gwe tulimu si mwaka gwa bulijjo. Mufuuze kitegeeza ki?
ayinza okuba nga mu Uganda bamudusizaamu olw'embeera gye tugenda okuteekawo kuba ku mundi guno tugenda kukkiriza. Naye obuvunaanyizibwa bwaffe obukulu kyeki kwekakasa nti ye tumuwa comfort olwaliro gye tunaateekawo n'olwa unity gye tugenda okuba nayo nga ffe ngabo ye tumuprotectinge petukakase nti byonna ebijja bitutomera yatuuke gye tukola ki gye tugenda. Baboyi eyo gwe mulimu gwaffe ogusinga obukulu kubanga ffenna abatudde wano tuli bangi naye ye bw'aba taliwo ffenna tetulina makulu mu ssaawa zino. Lwaki? Tiye bannayuganda bamaze omukkiriza. Teri kitundu kya ggwanga gy'otuuka nga tebamukkiriza. Kijja tutwalira emyaka mingi nnyo okufuna omukulembeze regioni zonna nga zimukkiriza ne zigamba nti oyo President Matiriri. Munkunze kyeki olw'okuba tubeera naye tetumulaba nga muntu wa bulijjo mu bano be tubeera nabo. Tumanye obuvunaanyizibwa bwe tulina mu kumuprotectinga n'okumugaadinga yasobola okudduka emisinde nga zino engola zonna ezandize zikwata ffe yatuuke mu setups gye kulwa Katonda n'ensi yange. Mr. President, tweyanza nnyo tweyanzeege era ne maama nazze naye waali kkiriza akuwubireko obuwuubizi nange kati ntambula ne maama Mr. President kubanga watusiigira ekifaananyi ekirungi. Maama oli ali ku ddute neyanza nnyo neyanzeege. Happy birthday Mr. President. Happy birthday Mr. President. Nga sinaza kakazindalo eri Council Katana Sebo Big Eye webale kujja wano ku lunaku lwa leero webale kwagala Mr. President. Yes, Council Katana. People power, our power, NUP, everywhere. Sebo Mr. President, nkuyoza bamazaalibwa amalungi. Nze mbadde simanyi nti ngenda kwogera kubanga era nza asembye okuyingirawo wano. Nsaba munsonyiwe lwakubeera leeti. Ekisookera ddala kubeebaza Abaganda baffe olw'okwagala okw'amaanyi ennyo kwe mulina eri pulezidenti waffe. Olw'okwagala nnyo okw'amaanyi ennyo eri missoni yaffe ey'okununula Uganda. Pulezidenti bwe nfuna omukisa mwebaza olw'otukulembera obulungi mu kusoomoozebwa okungi. Naye ky'omukisa omulungi yategeera nti obukulembeze kusoomoozebwa. Era nteera kukozesa egizampo ya Musa ow'omu Bayibuli mu abasoma Bayibuli. Bwe yali akulembera abaana ba Isirayiri ng'abajja Misiri ne batuuka mu kkubo ng'enjala n'ennyonta bitabuse ne bagamba lwaki tewatubekki bonaabona mu Serevale mu buwambe. Era naffe ebiseera ebingi waliwo bannaffe abavaayo ne bagamba ne basoomooza obukulembeze ne basoomooza ffeffenna nga waliwo kye tukola ne bagamba nti kino si kye mulina okukola. Naye obwo bwe bukulembeze. So Sebo President nkwebaza olw'okunywera olw'obuvumu olw'obukulembeze obulungi mu kusoomoozebwa okwo kwonna bwe tuyitamu. Ate abo abatera okusoomooza balaba nti amaanyi ga pulezidenti gava mu bantu naye nga gatandikira mu bafuuti soja. Fuuti soja ekyandibadde ekitiibwa oba ekiri ekitiibwa ne bagezaako okukinafuya. Temubawulira nga bagezaako okukinafuya? Ekyo kitegeeza nti muli b'amaanyi nnyo ate bamanyi amaanyi gammwe nga bamanyi nti bwe baba nafuya ne mission baza kuba bakoze eki. So kikulu nnyo ate neesiima okulaba nti mulina gaalubindi ez'amaanyi nnyo ezitunulamu ebyo ebyokulimba ebyokusoomooza ne mulaba ekituufu kyekiriwa ekitali kituufu kyekiriwa ne tusigala ku mulamwa ne tusigala ku mission. Mwebale nnyo, mwebale okwagala president, mwebale okwagala mission, mwebale okwagala ensi yaffe. Sebo Mr. President tukuyozaayoza tukulisa amazaalibwa era tusaba Katonda ayongere kuwa amagezi, ayongere kuwa obuvumu, ayongere okuwa obulamu, ayongere okukuuma ne ba famire yo,
ate naffe atukulembere ffenna. Era yo mungamba ndi bano ba Fort Soldier temwina gwe mufunyeemu ngamba ensonyowa. Our power, NUP, everywhere. Thank you. Asante sana. People power. Our power. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Uganda kunga. Katonda yebale nnyo, Katonda yebale. Nja kumwebazanga emirembe gyonna, nja kumwebazanga obuteddiza emyaka gy'alina mu nsi muno tugyebazaani. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bana Mukama mulungi ekiseera kyonna. Era z'embeera z'olwawo mukubire mu ngalo. Nnyabo ne bassebo mwenna tubawa ekitiibwa. So Mr. President, happy birthday. Bannange ekisooka ssebo badde toliiwo n'enkwata mu majeego gano. Bamalako bali solid. Nendo zobota na mama kibaloma. Bakwatamu nga bamaanyi. Bannange nze nina omukisa nti ogw'enjawulo mwenna abali wano nti nkuze ndaba omukulu oyo President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nina omukisa gye banne munkubireko mu ngalo olw'ekyo. Mwagala ko kimu ku omuto w'ekitiibwa. Kubanga mbadde ndaba ebirungi byonna. Ebibi byonna nga bisangulwawo mu ddakiika buddakiika. Bannange tuli ba mukisa nnyo era ndi mujulizi era nja kubeera mujulizi ky'oba olaba ngenda kubeera naye paka lasiti. Mu nsonga ya struggle eno nga ye mukama wange nga ye komanda paka lino. Ssebo kulika okuzaalibwa naye nga akagambo kamu ke nnina mbadde nga nkalowoozaako. Tough times always produce good people and easy times always produce lazy or weak people. Ebiseera by'akazigizigi n'ebiseera ebizibu bitera okuleeta abantu abalungi, abantu abakozi, abantu abatetenkanya, abanoonya, abantu ab'amaanyi abalina okuyitambula mu obuzibu. Naye ebiseera ebyangungu nga bamuhozi bye balimu bitera okuleeta ebikekenke n'ebintuntu ebiri awo. Ekiseera kino nja kubategeeza, we are children of tough times. President ono gwe mulaba yazaalibwa mu biseera bya lutalo. Era juzi akamala okulambula entaana ya mutowe amuddako. Maama teyasobola kusavaivinga lwa lutalo. Kyagulanyi n'akulira mu biseera ebizibu. Kyemuba mulaba ng'asobola okuyita mu biseera ebizibu ali solid. We are children of tough times. Mwena muddemu, we are children of tough times. Twakulira mu lutalo mu Museveni bajjajjaffe ne bamuyamba n'awangula nga tulowooza tugenda kufuna emirembe. Kati atuzizza mu nzigotta tuli mu biseera ebya tough times. We are children of tough times. Tuli baana mwenna abali wano kati twazimu okubeera abaana ab'ebiseera ebyakazigizigi, ebiseera ebizibu. N'olwekyo nze kye nneebaza omukulu ono ne First Lady Nyabo okuba nti nomutuyisiza mu kiseera kino nga temwethalinze. Nze bwe mutumira ne mukubira essimu nga twasanze obuzibu ne mukubira essimu ng'eddoboozi ly'ekkalo ne ŋŋamba nti ndiyo tunasonga mbere. Era mbakakasa nti bannange ffe abayimiridde naye tugenda kusinga nga tuyimiridde naye. Ssebo kuliko okuzaalibwa omulundi ogw'emyaka gye simanyi bulungi naye nze ate nkwebaza okugenda enkozi. Bannange nze nali ntegeera ne ndaba pijoti enkadde ng'ejja bazadde omwana taata ne maama. Pijoti ezo yakubanga ekisumuluzo yagattanga waya muzeyi Bulaaya taata. Emmotoka n'ekuba serefu nerwawo n'ekuba n'eyaka n'esimbula nti ngenze enkozi ekiro tugenda okukomawo nga maama alina baby boy. Kyagulanyi ono gwe mulaba nze nina omukisa mwebyo temusobola binyumya. So Mr. President, okuva olwo otulaze ekifaananyi ky'obukulembeze ebirala sijja byogera.
naye weebale nnyo okutulaga obukulembeze n'okutuwa confidence. Nakati ate notuvimbisa bannange buli awagira Kyagulanyi avimba mu Kampala wano, avimba mu Uganda yonna. Tetutamukwatibwa na nsonyi. Ate nja okubategeeza abasajja abo emitima gyabwe si mayinja, gya nnyama. Kyobula Museveni bagenda bamuvaamu, abalamuzi bamuvaamu, ateekawo abalala bamuvaamu, ateekawo abalala bamuvaamu. Solidarity ya Kyagulanyi ate nga tugenda kusindika. Ekigambo kimu kye mbagamba bannange, tugenda mu buyinza, tugenda ludawa. Kyagulanyi agenda kukwata obuyinza bw'eggwanga lino, ate naffe tubuveemu, abalala bakole kibajje nga tukyusizza enteekateeka y'eggwanga. Bannange ebigambo byange. Happy birthday nyabo First Lady we bali kuuma muganda waffe. Banne omukyalo omukubireko mu ngalo. Yandibadde yagwamudde amaanyi naye weebale nnyo, weebale ddala. Omutima gwange musanyufu nnyo. Mukama abakuume akuwangaze ebbanga lyonna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mumuyimbe ekikoleki. Happy birthday to you. Obugalo bw'amaanyi. Yongeza tena. People power, our power. Konga Uganda, konga. Konga Kyagulanyi, konga. Mr. President, First Lady, Sebo SG, Mr. Konga Uganda, Chairman Nyazi, the Treasurer waffe Benjamin Katana, Bafoot Soja mwena, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi, era ekiseera kyonna weewaawo. Tuli basanyufu nnyo okubanga luno olunaku tuli mu kulujaguza ne President, ate nga era Bafoot Soja bebakirimu, kubanga Foot Soja yasinga okubeera ow'enkizo mu kibiina kya National Unity Platform. Foot Soja yakola ogwo omulimu ogusinga okuba ogw'amaanyi. Yasuulawo, yateekawo omubiri, era nga Bafoot Soja bayiwawo omubiri. Mr. President, olugendo lubadde luwanvu. Nze ndi kyali wa Bobi Wine, kyali wa Kyagulanyi. Era nga natandika omulaba sometime back in 1999. Era nga that time yali ayimba ne Master Parrot. Waliwo ekifo baali bakiyita Degrade, ekirala nga bakiyita Cape 2000. Then in 2000 Sanyu FM nekola competition y'abayimbi nenyongera okumanya Bobi Wine, President kati nenyongera omumanya. So all that time President yabanga mukulembeze, we yatambulanga n'eggaali y'abayimbi okuva e Kamwokya, nga bapangisa taxi ne bajja ne bakubalaga, era alaga waggwa ne balinya taxi yaabwe neddayo. Time yakuba akagoma n'ayongera okumeeza ekintu, era eggaali neewera. Nendaba nti ono omusajja mu mukulembeze, kubanga ng'alina ababanda ab'omu ghetto, era firebase weyingirawo ebiriroliro bibaawo, naye mu kubeera nga babanda tebaakubanga basawo, tebaakubanga bantu ba bulijjo. Embeera yabeeranga kwabo abagezaako okuzuula ghetto. Era Kamwokya, omuntu nga tazuula Kamwokya, Kamwokya nga waliyo amagye gaayo. Era ekyenjawulo ku Mr. President nti gy'asibuka ate bamwagala. Kitegeeza ki? Bw'abadde bwe yakulira bamutegeera bulungi, era muntu wa mpisa. N'ekimu ku kyenjawulo ku President Kyagulanyi, we yafuuka superstar, si ye muntu eyali yeerabira abantu be yali alabyeko, era nga bajjukira bulungi, ajja kujja kubongeko nga talina malala g'abamu be tumanyi. Abamu baakubanga abantu empi, nga kwegamba wabeera sereebu, abeera waggulu wa buli omu, naye si Kyagulanyi sentamu. Era ne tutuuka ne ntandika okukola naye
yankubira essimu n'angamba jangu waliwo olimba lwe twagala tukole wano mu studio baluyita ani yaleeta okwagala simanyi oba waliwo alumanyi ani yaleeta okwagala okutusuza nga twemola olwamala ne tukola Adamu ne Kaawa kati mu Adamu ne Kaawa abantu ne bamanya nti omusajja ali liriko kubanga lyrics ezo zaali zitegeeza kyamaanyi. Lwaki njogera bino? Kuva dda Kyagulanyi abadde muntu atunuulira family ate kubanga nti yakulira mu family yakuzibwa era nga wekamwokya family ya Kyagulanyi omuntu abeera kusingako obukulu waliwo ekitiibwa ky'omuwa chairman Nyanzi nga wajja mu ghetto ffenna twetereeza kubanga nga tumumanyi nga mukambwe nnyo bayawe ndowooza mulya n'erinnya bayawe nze muganda wange gwenzirako nga wangamba mpita baaba nga twekuba eŋŋumi nga sikkiriza kunyigira wansi naye wena gyekamwokya nentegeera amakulu agali mu kigambo baaba ekyo nakirabira ku famire y'Abakyagulanyi nga beewa ekitiibwa era twesimye nnyo okubeera n'omuntu ategeera abantu ng'awa abantu ekitiibwa tatandise butandise kino kivudde wa gye yava mu famire. So ebiseera byonna twabanga mu ghetto twadisikasinga ku mbeera za Uganda kubanga twatabalanga eggwanga lino lyonna nga tukubalaga b'embeera mbi nnyo. So ne tutuuka time mu kiseera kya Kyogamu era twali mu ghetto nga tunyumya ku ngeri gye bali batindetinda ebipande ku luguudo Entebbe Road awo ku Clock Tower nga bagezaako kubika ghetto bagulya abatembeeyi bakoze ne ssente ziriko Kyogamu. So mu kuba debate mu ghetto twamaliriza tudduse mu studio ne tukola oluyimba lwe bayita ghetto. Mulumanyi bananyini nsi twefunda baleera laba ne bye tukola tumala biseera bagitugobamu tulinga abagwira bananyini nsi kati abafuzi baffe mukimanye twabalonda naye kati nze ndaba omunaku wano mwe mwegonza mujja mu ghetto ne mutusaba obolono kwabasuula mu ghetto bagagga bannammwe tebalonda kubanga tebalina biseera muzalawa era mwaka akayimba nga luggwa Bobi Wine bwe yafuukira His Excellency era mu kayimba ako bwe kaali kaggwa yagamba bino bigambo by'abaghetto. His Excellency the Ghetto President says so. Kuva olwo erinnya president ne liruma era nzijukira lumu twali tuyita mu ghetto y'e Bwaise nga bali ekkubo nga binyonyonyo bali mu dikola abantu ne bajja ne badduka ne beetoloola emmotoka kati waliwo omuzeeyi yajja nga wulya bayita president omuzeeyi najja president tuli bubi gaba oluguudo tukole ekkubo presidenti etugamba nonaawo kati waliwo ensonga abantu baba basazeewo ye president ajja kubeera president wa Uganda. Tukimanyi it's just a matter of time obudde buli ku saidi yaffe era byonna tubikole nga tulina okukkiriza kubanga kasita tukola nga tuli bamalirivu alaali tujja kutuuka ku lyengedde. So Mr. President, njagala okwebaza okukkiriza okuyingira politics. Bannayuganda baali babawuddiisa naddala emyaka gino egy'abavubuka nga woyitayita mu ghetto abaana babeera mu kwekubya kulya bukoola kwekubya busada sports betting aba boda sente nga bazimalira mu sports betting naye eyo betting ate era ogenda n'ogoberera bannanyini sports betting ezo beebo bennyini abatunyigiriza. Naye Mr. President bwe yakkiriza n'ayingira politics e Kyaddondo mwalaali akalulu tekaali ka Kyaddondo kaali ka Uganda yonna, kaali ka Uganda yonna
kubanga akalulu ako ke kaleeta enkyukakyuka eno ya opposition eyalaali. Kati tuli mu true opposition. Muve mubiri opposition abaali batuwuddisa nga bakolera Museveni. Mubalabye abamu ono wakalevu akeeru bakyali ab'ebitaano bonna bakolera Museveni naye nga bajja ne batwenyigamu naye obudde bumala ne bubalabisa. So lwaki ngambye ekyo njagala okumwebaza okwenyigira mu politics. Tupaintinga akafaananyi tuli mu 2025 singa National Unity Platform tebaddeyo mulaba bulungi UPC kyeyafuuka. Tukitegeera omutima baagutwala Musaba yagutwala then ne tulaba DP agikulira lowooza mumanyi ebigenda maaso mukozi wa Museveni then ne mulaba bannaffe abalala mukiraba kati mukubeemu akafaananyi singa NUP tebaddeewo opposition entuufu yandibaddewa. Babadde tebatuukiriza kiri Museveni kye yagamba nti akaseera kagenda kutuuka nga tewakyaliwo opposition. Naye Mr. President olw'okuba nti oli wano tulina opposition eyalaali. Tulina opposition eyalaali ng'ate maanyi g'abantu. Yefe people power, our power, amaanyi g'abantu. Mr. President njagala okwebaza okubeera nga representing ekifaananyi kya people power. Yes, bingi nnyo wava mu bulamu obwakabi wali serebu ng'obulamu bwo bweyagaza. Ennaku zino nakulabe wano ng'ogaba ebitabo by'abaana abamu abaafa abantu baffe abamu ba political prisoners. Wamenyese omutima. Kiri okay okumenyeka omutima and sometimes it's okay okukaaba kubanga tuli bantu oli muntu ng'abalala naye ag'amaziga tegajja kubeera ga bwereere. Kasita tulemerako tujja kumalako. Mr. President weebale kubeera mugumu, weebale butamenyeka. Mama Solomon weebale kubeera by his side. Yeetaaga a strong woman era nga yegwabikola. Mr. President njagala okwagaliza amazaalibwa osobole okugusa olutalo luno. Happy birthday to you, Mr. President. Nyongeza tena. People power, our power. Ebigambo byaffe bibadde bingi olunaku olwaleero. Welcome you Comrade Katana. Nze mbabaddemu ku makya Honorable Kaluya babaddemu n'abalala Sebo Big Eye tukwanirize balinye okutuuka. So tugenda kwogera bingi except nange kwegata ku bannaffe. Twagaliza President waffe amazaalibwa amalungi. President ffenna abali wano ndowooza atukutteko mu ngeri emu oba endala. Abamu wali mu byogera, abamu wali eyo ng'oli akakoola nga Nubia twabyogeddeko, abalala ng'oli eyo sindika kigaali kyo akawungeezi ogenda n'okola ebirala, abalala ng'oli awo. Ffenna waliwo bye twali tukola eby'enjawulo ate tetuswala okubyogera. Era bageto abaana ba geto babira byogerako naye nakunganya abantu abava mu nsi ez'enjawulo. Abamu ngoyo Comrade Katana yali eyo mu masuuti nga ayogera luzungu lungi nnyo. Munafu omulala yali eyo mu baya Seru sigenda kumwogerako. Munafu omulala yali eyo ng'ali mu kuyimba ne President waffe. Njogera ku baana abali wano. Big Eye yali eyo kati King Sahaye bannange simanyi nakyo. Naye bwe tubuuza stories zaffe wano ffenna zonna za njawulo. Era bw'olaba abantu baffe bali mu makomera olinayo ba Bobby Yang era atembeya ice cream nga gy'atunda eyo. Bakyali baffe abamu nga bali eyo mu zisaluuni. Nze nga ndeyo nsomesa amateeka era nga byenkolamu n'abalala. Naye ffenna abamu nga muli mu diaspora muwulidde Peter Poka ng'akyogerako. Naye President bwe yajja n'asituka ng'alina ekiruubirirwa ekyokulaba nga tujuna ensi yaffe. Ffenna n'atukunganya olunaku olwaleero ku kwesanga wano basibo ne bannyabo. Naye n'obwabalala bangi nnyo ffenna abali wano nti tobola tumuyita generational leader. Generation ekitegeeza omukulembeze ow'omulembe gwaffe.
lwaki tukikola ekyo kubanga ffenna twali eyo mu bintu ebyenjawulo naye ffe twali eyo mu kiraasi one time nga nsaasomesa amateeka naye ng'ebintu bino abiyimbako naye nga tebikyuka nange bwe mbeera eyo mu kiraasi asaba okunjulira nga mbyogerako palamenti ekoze kino ekoze kiri naye ng'obyogerera eyo nga tebikyuka nammwe abali wano kyemanyi mwali mubyogererako eyo nga tebikyuka okutuuka pulezidenti bwe yagamba omanyi ki tubyekwatiremu era mu kubyekwatiramu kyova olaba bwe tuba twali steps 10 ku kirooto kye twali tulubire okutuukako Uganda ekyuke kati tulinga mu 70%. Ate bwe tusigala nga tutambula ne 10 tugenda kituukako tuyingire entebe mu ntebe. Ekikulu kwe kulaba nga tetugivinga up nga tetugwamu maanyi. Njagala kwebaza ba foot soldier bano bantuukirira ne bagamba baagala kucelebratinga president naye ate nga bwe mumanyi groups nyingi nnyo abakunga abaki bonna babadde baagala kubeera wano olunaku olwaleero naye ne twebuuza baani president bagenda okusinga okusanyukira bonna abantu be si bantu be bannange abakyala nga baagala kumutegekera bano ba institutions n'abalala tugamba mu groups zino zonna tulowooza fengo n'olukiiko olututwala tulowooza president agenda kusanyukira ba foot soldier okusinga netugamba katubawo omukisa ogwo gategeke mwebalenya obutatuswaza manyi timubadde wano okuva ku makya era nkubye president akamane naye badde tonabuuka kubanga kino kibadde wano kibadde kinene nnyo mwebalenya okukuuma empisa ne mutabuusa mwebalenya obutabipostinga tubadde wano ffenna nga tweraliikiridde katugaba wano abantu abangi bwe bati tebagenda kubiwanikayo n'abuuka n'agaana okutuuka wano kubanga oba oyagala kumusurprisinga kati wabigwamu ayinza atogamba kati bano wagala kumusurprisinga kamba surprising instead naye era tumusurprisinze n'ebigambo ebyo njagala kusaba akazina ngenda kukadiza first lady tumwebaza obugalo bwa first lady bannange abaddewo mumanyi kyekitegeeza mwenna mukimanyi temukimanyi kyekitegeeza ng'olina omuntu wo muli bulungi nnyo nga muli vinga dream naye omuntu oyo nasalawo okuyingira mu bino bye tulimu ne bamusanga aliwa ne bagamba tukusanze n'emmundu ne bamutwala mu kooti maaso ne bamutwalawa so oba oliawo naye yalibadde agamba nti bino katubiveemu naye okulaba nga mwekalekinga buli lunaku n'agamba genda mu maaso n'okumusabira n'omutukuumira tumwebaza first lady waffe era tumusabira ffenna twesabire bannange olunaku lutuuke nga tuli entebe mu ntebe without wasting any more time kampite first lady program agitambulize awo wennyini era yalina okuyita president Mr. President, Civil Secretary General, Vivian Lee, Civil Sanga Cruz, Baba Fred, Yawe Kanso Katana. Abakabi, people power, our power, NUP, everywhere, Abachala Buka. People power, our power, Embaraba. People power, our power, NUP, everywhere. Good job, no way to lead up. Because in Walla Muziva, so we'll get it for me. Basewa ne bannyabo okusingira ddala aba foot soldier ndi musanyufu nnyo okubalabako nsinza okusanyuka nga mbalabye mu layini awo bwe tutuuse wali ne mbalaba mu mutima ngambye waawo
Okimanyi tetusobola okuwamba kyonna kye twagala okuwamba. Tusobola okukiwamba kyonna kye twagala okuwamba. Obusobozi we buli tabuliwo. Nze nabalabye wali mulayina omutima ne gunkubalira twa nga mutima guli ogunkuba nga gwa ssanyu. Nsanyuse nnyo okubalabako. Mr. President, njagala netondere wano netonda okukumisiriza Sound eri etya? Ekintu ekisinga obulungi olunaku olwaleero. Nafunye obuzibu jjo nga tunoonya ebyokwambala. Bana sound eri etya? Yadde ayina ka tracksuit ke kayagala okwambala akajeeya akategese n'engatto nenengamba ha bafusoja banamulaba batya ng'ayambadde bu canvas. Kati netandika okumusudiya awo nga naye tugenda mu ddwaliro kajja kubaayo abasista sooka okwata akasakule kano kati katunoonye engoye ezigendera ku sakule. Era Ola batalina sound emondeke. Etwambala akasuuti finally kuba esakule ejjayo bulungi akasuuti ako. Nayagadde President mutegeke abatuukeko nga ali presentable. Njagala kwebaza SG obutankubira simu. Simu yange ebeerako emiwunyo oluusi. Naye neebaza nnyo Edi aliwa. Taata ali kutunda y'oyo. Edi oyo twategedde nti okutuuka wano Edi alina okubaako. Kubanga namugambye nti tulina programu endala bwe tuva mu ddwaliro mutwala ku lanchi. Naye neŋŋamba Edi totambulira mu mmotoka ndala, tambulira mwene eyaffe, tujja mugamba nti tukutuusa ku kitebe. Tetusobola kuleka mukulu era Edi tebasobola muleka mukulu. Edi weebale naye onkoze bubi obadde owa taata kyaja ng'akyajinga essimu nga neeraliikiridde nti ajja kuscrollinga ati alabe bannange kavidiyo nga mmanyi mugenda kupostinga naye nga bwe nabagambye mu ntandikwa musobola okuwamba kyonna kye mwagala okuwamba. Mulaba temwerobye mpozi oshe tuyinza obutagenda naye ose bwe tuba tulira gye tulaga tumuleka. Mwebale byonna bye musobodde okukola olwaleero. Munzikirize mpite President. Mr. President, sir. Thank you. People power. Our power. NUP. And everywhere. Bannange mwetulire mwebale ddala. Mwebale ddala. Madam Pastor kale empalana yaffe tugitwale waka. Kuba tuyinza ddunsula mu booti. Pastor abadde ayogera mbadde ndi mumusongera mu bantu bange ne musongera mukazi wa Musakavuman ne mugamba mukyala w'omusibe. Kati ndowooza awulidde muwala w'omusibe jangu bakumbulizeeko. Mama mbadde ngamba mukyala w'omusibe so si w'omuzibe. Jangu First Lady akubuuzeeko. Webale omulimu gw'okoze komandinga abantu bano nga bwe bakuba mu ngalo. Thank you very much. Obwedde abagamba asante sana nga mubino olaba ekibuli kyakozesa oyo muka musibe ne bw'owulira amaanyi g'akozesa. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kwebaza obukulembeze bwa Foot Soldier naye before that nja kwebaza abakulembeze bannange Ssebo Secretary General, Ssebo Comrade Nubian, Ssebo Ssabakunzi, Ssebo Treasurer waffe Comrade Katana. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye okusingira ddala obukulembeze bw'aba Foot Soldiers. Mwebale ku lunaku luno oluli special okumpa ekintu ekisinze okunsanyusa. Mwebale nnyo mwebalire ddala.
ekiragira ddala nti mumanyi ebinkolera ku lunaku nga luno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu bulamu buno osobola okwagala omuntu, mukimanyi mbaagala nnyo, naye ate si tteeka nti nze nyina ensonga lwaki mbaagala. Omuntu yenna kya-understandinga mwe protection level yange mulinga olukomera olw'okumprotectinga, munkuumye nga ndi mulamu, mumpeeseza ekitiibwa, munjagadde, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ate mwe temulina nsonga tekibakakatako okunjagala, kuba mbaleetera n'emiwunyo, mbasuula mu buzibu, bannammwe bangi bali mu makomera n'olwebyo. Naye kusigala nga mukyanjagala, mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda bange. Maama ono nakimugambako, manyi waliwo enjogera nti life begins at 40. Nze bukyanga ntandika 40 sikola zi birthday parties kubanga tezinkolera nnyo. Saagala nnyo bantu kuncelebratinga, no nze ndi human being ng'omuntu omulala, so saagala nnyo nze ng'omuntu kufuuka mulamwa. N'obulamu bwange nga bbo saagala bubeere too important, naye ensonga lwaki nazaalibwa gye njagala ebeere important. Nze ng'omuntu saagala kubeera important, naye bye byennyimirirako bye ndowooza nti si byange byokka, tubigabana ffenna ebisinga okuba important. So olunaku nga luno mbadde nsuubira nakuba kuŋŋaanya ekisinga okunsanyusa kulaba nti okay, it's my birthday, mukwano gwange yandagadde okuncelebratinga, bwe mulaba ng'ali eyo down city ng'ali mu preaching enjiri gye tukkirizamu, bwe ndaba eri eyo akola charity, alina gy'atuuse akola kino akola kiri, zero ekisinga okunsanyusa. Era waliwo omukwano gwaffe omu gwe ndabye mbadde ku TikTok leero nejjo ngasoma messages obulungi nga mwana nga feelinga bulungi nnyo, onakuwaniseeyo onakuwaniseeyo nga nga bannanga abantu banjagala, nsanyuse nnyo. I was so humbled. Waliwo abantu be nalabye, muganda waffe omu mulabanga ku TikTok, erinnya lyerabidde ng'ayina ebintu byatwalidde abaana abaliko obulemu, nensanyuka ne feeling represented. Ekyo kye nandyagadde okulaba nga kikola. Waliwo n'abakulembeze baffe ba youth leaders bendabye bakaweetu babwayise nga bakola charity, balina ebintu bibawa abantu ababeetaaga. Kyensanyusiza nnyo, zekyo kiba kimmala. Olunaku lwajjo first lady yanzimyewo, yampambye oyo gwolaba, bawadde teyaze na drone nantwala eyo, era nanyumidde olunyumirwa bannange, naye sigamba nti mukkirize babawambe, abali abalala bawamba tebinyuma. Olwaleero kye nabadde njagala okukola nze nga nze kyensanyusa kwe kubaako ekintu kyenkola ekireeta akamwenyumwenyu ku bulamu bw'omuntu omulala, kuba nzikiriza nti ffe tuli ku nsi kuno twazaalibwa si kufuuka baakabi nnyo, si kwematiza ffenna ffenna, kubanga tosobola kulya sowaani za mmere zisukka 5 olunaku, tosobola kusuula mu kitanda kisukka ekyo kisukka 6x6, ne bwe kiba kyenkana nga swimming pool wewe bakawaba watono, ne bw'obeera n'ettaka mayiro ne mayiro we bakuziika kaba katono bwe kati. So nze ndowooza tetwazaalibwa oba tetwatondebwa kufuuka ebyo byonna byonna bya bwannagwano, wabula tuli kuno ku nsi okukola enjawulo, oba ntono oba nnene, naye okukolawo enjawulo mu bulamu bw'abantu abalala. So nagenze enkozi nze banzaalira nkozi nga 12 lwa Lwakutaano Ogwokubiri omwaka gwa 82, kati emyaka 43 giyise. Byali biseera bya lutalo, era twali mu lutalo. Nze kyamagero kuba nasavaivinga, kuba famire yaffe yali abayeekera, bwe batuzaaliraawo nga dduka baasuze wano oli bagenda kusula wali n'ebirala bifaanana bwe bityo. Era nga Chairman Nyanzi bwayogeddeko ne sisita wange yali anzirako, bamuzaala nali musingako omwaka gumu ndowooza n'emyezi 9, bamuzaala naye teyasobola kusavaivinga olw'embeera y'olutalo yeyafiirayo. Tebasobola namuziika waka waffe Gomba, ye bamuziika ku Bukwe. Ku birthday zange neekweka kuba manyi bakyali bange abalina okulaningawo kapateeka, ate nze mwana saagala kibeere about me.
essuubi ery'amaanyi kubanga tewali kisobola tutuusa gye tulaga okugyako nga tulina discipline. Ekyo olwedde mukiina. Esi kitabadde mukyama ogamba nti kati ebitundu 7 ku buli 100 bitulimu 5. Newankubadde ziri 25 ziri 3 esigalayo. Nkulu nnyo zezikibunzika. Naye buli nnaku ndaba nga tusemberera olunaku luli nga tusemberera olunaku luli nga tusemberera olunaku luli. Musigale nga muli solid, musigale nga mwekiririzaamu, musigale nga mumanyi omulamwa gwe tuliko baganda bange. Kye tuliko kye kituufu, tugenda kutuukayo ekyo nti bakakasa olunaku lwaleero lwe nazaalibwa. Nakula bangamba nti ku birthday yo Katonda kuwa your heart's wish. Kyova olabira bwe bakola bwe muba mugenda okusala cake bagamba make a wish. Wish yange leero egenda kubeera public. My wish is to see freedom together with all of you as soon as possible. Ekyo manyi Mukama agenda kituwa kubanga buli kyetaagisa okutuuka gye twagala okutuuka tukiina Katonda kituwadde. Mwebale nnyo bwebali edda baganda bange kumpa kukkiriza nti waliwo ensonga lwaki nazaalibwa, waliwo omulamwa lwaki nazaalibwa. Oba oliawo Katonda kyavudde ankuuma nga nkyali mulamu, nammwe n'abakuuma nga mukyali mulamu. Temugwamu maanyi, tusigale nga tugenda mu maaso. Njagala okuddamu kwebaza baganda bange mwenna obukulembeze bwaffe mwenna. Mwebale nnyo mwebalire ddala, mwebale kubeera devoted. Wajja kubeerawo ensonga nnyingi ezibamalamu amaanyi, wajja kubaawo ensonga nnyingi ezibibatamya bino. Nekyembasaba temwetamwa, bwebeera motivator wa munno. Olumu n'omukulembeze wajja kunyiiza oba munno waakunyiize, naye always jjukira lwaki wayingira mu bintu bino. Buli w'oba oyagala okupowa, remember why you started. Ki ekyakuleetera okusituka n'ogamba nange kambi enyigiremu. Tojja kupowa. Bakakasa one day tujja kutuukayo. Tweyagale buli omu ajjukize munne nti mujjukira bwe twalimu nga twamalako. So mbeere confident baganda bange. Mwebale nnyo mwebalire ddala kunjagaliza amazaalibwa amalungi. Nyongera obbasaba nti nze ekisinga okunsanyusa kwe kulaba ng'ebitugatta bireflectinga naawe muggwe. Okulaba nti oba oliawo okubeerawo kwange nawe kuku impact nze, nawe n'ofuuka Kyagulanyi, n'oli n'afuuka Kyagulanyi, n'oli n'afuuka Kyagulanyi, ne tufuuka bangi ne tukakasa ensi nti asi rocket science nti olitava ovi mu ggulu n'agwa wansi nga Kyagulanyi. No tukulanga abantu aba bulijjo. Chairman Nyanzi tabibabuulidde. Ne munnange nze nange nali as ordinary as anybody else. So bwe weetunuulira togeza ne weenyooma n'omulundi n'ogumu. Mwe mikwano gye nze nsinkana mu bulamu n'enjiga nti oke batambula bwe bati. Banyanzi be nakula nabo naye n'omukisa babaaba bange abaabeeranga strict ne mbayigako kye mbayize. Tambudde mu nsi nsanze emikwano nga banobyanli, musajja munubbi, musajja musiraamu, ne mbayigako ebyabwe. N'omanya abasiraamu bwe beeyisa, how decent they are, how gentle they are. N'oyiga ekiva mu bano, n'oyiga ekiva mu bali. Ffe tulinga simu, bye tuyiga ziringa app. Osobola okubeera ne iPhone mpya naye nga teriko Facebook, nga mpya naye nga teriko WhatsApp, nga mpya naye nga teriko Telegram. So kumakinga sure kodi naye nekuyingiramu. N'ogenda n'osinkana Lewis nga musomesa w'amateeka n'afuuka mukwano gwo, somehow nawe n'obiyiga. N'omuvinga n'osinkana ba Edi Mutwe nga kinyoozi n'abako kyakuyigiriza. N'ogenda n'osanga Bagaaza nga muvuzi wa boda n'abako kyakuyigiriza. N'ogenda n'osanga King Sahanga we nakawuka nga y'amaaso gammyuka olw'enfuufu. Kwegane mugenda bwe mutyo. So mbasaba nammwe bwe musinkana baako ekirungi kyoyiga ku munno. Ate ffenna tusinkana buli omu aba n'omuze gwe. Ono anyiiga mangu, ono awemula mangu, ono alwana mangu, ono akola ki. As we walk gye tukumukwatagana emikono, bwe tutambula tugende ng'emize emikyamu gye tukunkumukako nga giggwa tugireka emabega. Ate emize oba attributes ennungi nga tuziyiga buli omu okuva ku munne. Tulisomero bannange nze mbenyumirizaamu buli lunaku olukya.
bulinaku olukya mugenda mukyuka kati muli magye gennyini mugenda mu transforming abalabe mugenze mukyuka munda njagala jaso bakakasa titemugenda kyuka munda mukka mugenze mukyuka obwongo bugenze bukyuka mufuuka patriotic mufuuka bakulembeze n'abasirikale ab'omulembe ogulina okuddako nkakasa gye bujja bigendagenda bikyuka ekitagenda kukyuka yenkofiira eri ku mutwe naye ebyambalo bijja kuba bikyuka bifuuka ebya ame green mpola bijjamu amadowadowa mpola ndowooza muntegedde banaye mwebale nnyo mwebale ddala kunjagala munkubye surprise naye kale nange nja bafuna olunaku lulala mwebale nnyo mukama bankuumire akkirize fenna tuyingire mu Uganda empya akkirize fenna twongere okwesigaŋŋana fenna twongere obugumu akkirize olunaku lumu tukuŋŋane bwetuti nga ne baganda baffe babobiyanga bamacete abali emida nga nabo tuli nabo olunaku olwo akkirize olunaku lukye nga Museveni takyafuga ggwanga lyaffe akkirize ze talenti tubikozese okutransforming ensi yaffe tugyeyagaliremu nga bwe tulina okubeera mwebale nnyo mwebale ddala bannange nsime nnyo nsimidde ddala mukama abampera omukisa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Banange ebigambo bya President katwongere tubikubire engalo ez'amaanyi. Kakati tugenda kutuuka tutuse ku time esala cake ate kubanga president gavumanya abadde mingi ate tusula mu kikiri ne mutusula mu ka surprise tusula mu kikiri mpaka ku makya so nja kubasaba tugenda tusula mu kikiri tugenda kufunayo abantu abatono kansubire maybe tugenda kunyeenya ebiwatu abakyala mwenna omukisa katugubawe abakyala tugenda kuba empere strictly njagala nabo gaza nawe oyogeddeko etoyogedde kati lwaki president bano si basala nabo keeka olunaku olwaleero kiba kitya kati nno tugenda ssula mu kikiri paka ku makya go celebratinga birthday n'olunaku lwe lumu bamuyita Faruku Media ali luddawo oyo musajja ali ku mulimu gwe oyo musajja naye yazaalibwa olunaku olwaleero Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear birthday. Happy birthday to you. So President nkweyanziza nnyo omukisa gwo naye njagala okugamba bannange ffe nzaalibwa nawe yetuzikira ebbaatide zaffe tezikyatambula olulaba ku kifaananyiko buli fotosoja wazikira olulaba wazikira tejatuuka ngeneeyanza nyamuyanzikiza. Alright. President amwada omukisa asale naye cake engeri gye balina olunaku lwe lumu tugenda kusula mu kikiri 3, 2, 1, 0. Happy birthday to you. Happy birthday. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. So say all of us. And so say all of us. And so say all of us. Oh, he's a jolly good fellow. tugenda kusula mu kikiri mpaka ku makya
Sasa nategese nga toyokuzina ngenda zina mpaka chini okirabye ngenda zina mpaka chini ate baveyo ngenda nyola ekiwato anafuna omukisa ogonda wako mama sa salutation sa People power. Kapere mechi kabo chose ojangu ano maso. Kapere aleseki. Bagenda nende abafuti soja. Baina ekirabo kyebagala okwekwasa. So president. Sadozo. Uncle Nicholas gift banage nkulabyegawo kyali waffe. Abagamba sama sirika nze sisirika mwomuko wanga muvaako nze sisirika. Keke kyabatukako. Mwawulira ako ye ng'afaako sama tasirika. Gwe bw'owulira ng'okwogera ennyo kikuluma ng'ovaako agikubye. Uncle Ismail. President bamwetedde akagaali. Ebiro by'amazaalibwa bitandise. Akagaali kawandiseeko Kyagulanyi Ssentamu Robert President. Moma mbaddira mwe ako okulya sama ng'ayogera ng'otema gwe nze I speak. Byekwaso okuva ekatwe. Byekwaso okuva ekatwe asazeewo president n'ekirabo n'egaali. Banako obukalo bwabwe byekwaso. Nabakireewo. Amadene Mbaasa. Akireewo naveeyo. Akireewo. Onava wali mumukomba ku ngatto. Bana yaveeyo. Akireewo. Amuwaki. I'm all liquid soap. Kapera lese embuzi. Kapera lese embuzi. Kapere naye alese ekirabo ky'embuzi. Kapera lero mawulire. Mr. President, nkwagala nnyo muganda wange mbiyozaaza okutuuka ku mazaalibwako. Ekirabo kino kyenkwadde manyi kitono naye ate tekikumala. Mr. President, tujjako enkofiira yange eno. Nsaba Mukama Katonda oyo ali waggulu w'ebire otule mu ntebe oyambe ennansi buli munnansi wa Uganda abeere bulungi. Tetulina gye tulina ffe bannansi kubanga bwe tetulina bakitwala. Kalibeere ettaka kalibeere ki katibeere ki bakitwala. Bannaffe bafudde naye nga bafiirira ki kubeera bulungi. Nsaba Katonda w'ebire akukuume akuwangaaze ekirwadde kyo kyoyayanira okutuula ku bwa pulezidenti. Nsaba Mukama abukuwa obutuleko. Nenebaza mami omulungi weebale kuuma pulezidenti waffe, weebale nnyo, weebalire ddala. Embuzi eno ngikwasa muganda wange, abasajja bagikubaagire bulungi nnyo, ekibumba n'omutima babikuteere ku ssowaani. N'enviiri zikutuka salansale. Oba oli ekabuzi agookye. Mr. President, mama waba nasize naye. Embuzi eno endijje wala nnyo. Gundi embuzi temugitta. Nogamba ate ndwadde enfu.
Mwana sibyala ebyo ngikwate bulungi. Mr. President. Nkwagala nnyo. Ebyagala singa tubadde twende nalibadde sirina kyoli. Essuuti eyo enjola ate ennyambadde. Abapaasi suuti abadizayininga Kingisa. Era Kingisa mwagala nnyo. Wawe muganda waffe Big Ali yali ali eri. Roseeri. N'avaayo n'ajja wano. Era Big Ali Sebo wano bw'oli oli ku mulamwa. Oli ku mulamwa. Nange wano ndi ku mulamwa. Buli muntu yenna ali ku mulamwa. People power. People power. Our power. Mukama abampira omukisa. Mafunzo wentebe muleteke ekyamwe speed kiyite kigenda okusembayo. Muleteke ekyamwe. Kaviri kakuduka mukutu sasala kasale. Tuli mu ssaawa y'abiri muli mutokomoka samasirika ku live yani nze ntokomoka All right, Mr. President, now the representative of the foot soldiers, Paine Chilabocho, Kawachibukwase. People power. Akaviri ngenda kasala. All right. Musamasirika, no one who can intimidate Sama. Ajuko jogerera mungu omalayo. Musobode okun surprising mbabulide nti mbadde ne data ebanga lyonna nga nsoma bu message obulungi musoma post ne wishes naye siralyeko plan ebadde wano yonna. So musucceedinze okun surprising naye ekyo kibalage titusobola n'okusurprising abali bagenda okubuuka ng'akake katwakajeewo dda. So mwebale nnyo mwebale eddala kikipinga ekyo ako kabonero tibingi bye musobola okukuuma. Mwekuume musigale nga muli balamu. Mwekuume musigale nga muli balamu baganda bange. Musigale ku mulama Mukama abakuumire. Kati nange ndowooza ne bwe ngenda n'empowa si bwe kiri. Asante sana. Okay, thank you so much. Mwebale nnyo, mwebale ddala baganda bange bassebo ne bannyabo. Mwenna ababaddeko ku Sama Uganda. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebale ddala omukolo gwa president. Abwegudi ogutambudde ka tugenda kuzina, tugenda mu ndongo mpaka ku makya. Tugenda mu kikeesa mpaka ku makya. Omukolo